Bano nga bakulembeddwamu Mazinga Michael ne Denish Morothy okuva mu Ministry y'ebyobulamu basookedde mu lukiiko mwe babadde nga babuuza abakulira kampuni eno bye bakola n'ebirungo bye bakozesa nga Ministry ya Trade and Companies bweragira. Balambuziddwa mu bifo ebyenjawulo ewakolerwa eŋŋaano n'ebintu ebirala ssaako n'ebyuma bye bakozesa. Correction is called a cycle. Because the other place is very clean in production, you cannot put there a byproduct. Oluvannyuma bavuddeyo ne babalaga bye balina okwongeramu n'okukola okusobola okutuukagana n'omutindo Ministry y'ebyobusuubuzi byetaaga. Omu ku bakozi mu kampuni eno annyonnyodde ku nsonga ekyasiza abagenyi bano n'obuzibu bwe basanga naddala mu kugula ebirungo bye bakozesa nti bya buseere nnyo era n'asaba bikendezebweko. Yakiteekako essira nti buli kampuni erina okufortifyinga kyokola tugula fortificant ezo ne tuzongeramu mu ŋŋano. Bugoloobi agamba nti abagenyi bano babadde balina okujja okulaba ebirungo bye bakozesa mu ŋŋaano era nga babibalambulidde. Tukolagana ne Ministry ya RSA ne Ministry ya Trade and Industries okulaba nga omutindo gw'ebintu bino guba bulungi. Wala butumu tufuna abagenyi kuba Ministry abo tebalinamu okulaba nga omutindo gwe tuguliko gusaanidde oba ki babeera nga lwekyetaagisa bajje ku boodi babeere nga batulagiriza ngeri ekyokoleramu. Era wamu awo tukolagana ne UNPS okulaba nga omutindo gw'ebintu gwetaaga. Baabalimi b'emiti okuva mu ggwanga bategeezezza nga bwe banyigirizibwa ebintu ebyenjawulo omuli akatale n'ebbeeyi y'emiti okubeera nga tesikiriza abalunzi okulundira mu bibira byabwe okusoomoozebwa ku miti emirungi n'emituufu wamu n'ebikozesebwa okubeera eby'ebbeeyi. N'olw'ensonga eyo babe nga basobola tebakuteeka mutwe ku mmundu kusaba misolo ng'otandise okusala embaawo zo. N'ekizinga obukulu olwa Uganda olw'ensi yaffe tube nga tusobola okusimba emiti okuzzaawo obutonde bw'ensi. Basabye gavumenti ne bekikwatako okubayambako mu nsonga zino kubanga omulimu gwe bakola gwa kukuuma butonde n'embeera y'ensi. Obuzibu bwe tusanga amakubo agagendayo mu kibira mazibu naddala nga kati enkuba ng'etonye oba ng'oyagala kutwalayo ensigo okusimba osinkana obuzibu bunene ddala. Balaze ebintu ebyenjawulo ebiva mu miti era n'ebimu ku bikozesebwa mu kulima emiti n'engeri ey'okulimamu ebiti n'okubigabirira. Joel Mukeera ne Joseph Innocent Ssenfuuna be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.